naye tubeere bagumiikiriza. Tulibeera bwe tuti, tulibeera wano ng'amawulire gasoma ti Museveni afudde. Ate bwali bafudde teri kigenda kukyuka mu nsi okujjako liriba ssanyu ki? Osembo beere bagumiikiriza. Buli lwowulira ebigambo ng'ebyo, buli lwolaba ebigambo ng'ebyo bigenda maaso, ng'omanya akawungeezi k'omuntu essaawa yonna kigozi kaba katuuse. Kaakati nno bingi by'ogenda okuwulira, by'ogenda okulaba, mulimu n'ebitiisa kaakati nga byetwolekedde. Omwana omuto ow'essomero ogenda bitegeera ebigambo bitiisa, ampuliriza bye tukaabira enkya n'eggulu, bino byalema gavumenti yaffe. Omusajja ono nga bw'omulaba, omwana ono muto abadde agenda ku ssomero, omwezi gwa 11 gubeera gwa Museenene, ngenda bikulambulira obitegere. Sooka oli akatambi kano ate tukomewo. Ne mwasa amirira Umusiramu gamba Allahu Akbar. Ntege kalira alina kusoma kuna wananga abana balina ebizibu. Katonda wa amaanyi. Oyo alina ne Katonda. Kawala kalenzi. Mulenzi. Obeereri ng'oli ku bibyo. Otenio. Kale bannayo ya. Nakuzo zikyali nyingi. Bakusalira n'enkoko. Amindi bwe yajja yagoba abayindi n'akwata ssente zonna n'ebyo bye baalimu n'abisasula. Bungereza n'emussizaako omukono okukakasa nti ebyo bisasule. Museveni bakomyewo bakoze batya? Moses Ali awa obujulizi kubanga mu gavumenti eri yali mwali n'abaga nti abantu abo twabasasula, ne Bungereza n'etuweereza ebbaluwa ekakasa mu kwebaza kwayo. Lwaki baakomawo nga Museveni abayisemu aga nti bakeriminga byabwe? Tewaliwo kye babanja. N'omuyindi n'omuzungu tebaguzibwanga ttaka, tebalina na property za owninga. Ebyo Museveni mwatubbidde. Jogo erituteekebwako batubulira omusango gwe twassa. Bwe tuba tulina ekintu ky'omuntu kyonna tetwanyaga, obanga waliwo abantu abajja mu Buganda nga tubasibidde muno nti tubagaanye okuddayo gye baava, nga kyekituwalanya okutandika n'okutunyaga emisana tukunga tuwulira. Awo olwo tuba tusimbudde butereevu. Nze AK Master emabega w'omuzindaalo. Kaakati mukwano gwange ampuliriza, sooka okwate ekigalo okiteeka ku vidiyo eno. Mukwano gwange olwo luwogome. Kaakati gye tutandikidde nsoose n'enkulaga akatambi ak'omwana. Omwana oyo gw'olaba yabadde kigambibwa nti nga agenda ku ssomero, wabula ng'omugga gw'alina okusomoka yasanze gubooze. Kyannaku nnyo omwana ng'oyo nga bw'obadde omulaba, musajja wattu talina kyakola, bamugambye genda ku ssomero ng'amanyi nti badde waka emiggo givuga, era abadde asazeewo okubeera ng'afa ng'amazzi gamutwala, naye Mukama azziza bibye olw'okuba ng'ono asanze abazira kisa. Bino nno bye twogerako enkya n'eggulu nti amasomero galina okubeera nga gali kumpi, oba oliawo abaana nga bano abato basobole okubeera nga bayambibwako bambi, kubanga omwana omulabye ali mu yunifoomu ya UPE, kitegeeza nti n'akasente waka katono, naye ate n'essomero yasomerako liri wala. Kaakati nno ebyo by'omaze okubeera nga otegeera ku mwana oyo omuto ebbujje ampuliriza. Kaakati nno olukwe lwa Besigye lwe yabadde azannye ne mwami Museveni kali akabadi ke twabanyumizaako, kaakati we nayongedde okubeera nga ayiika. Kigambibwa mbu ono yasangibwa n'emmundu 2, wabula kyannaku nnyo ekyebuuzibwa, emmundu 2 ze yasangibwa nabo mbu e Nairobi. Kyebuuzibwa yavaayo n'agenda n'ayita entebe ku kisaawe ng'omusajja alina emmundu 2, gavumenti ne bataziraba. N'agenda n'atuuka mu ggwanga erya Kenya ku kisaawe Jomo Kenyatta International Airport, emmundu 2 ne bataziraba. N'agenda n'atuuka ku apartment we yali agenda okusula, emmundu 2 ne bataziraba. Kaakati bano bagamba mbu bwe baamukwata bagenda okumukomyawo Uganda, okuddamu okumufuuza baamusanga ne bastola 2. Kaakati bino byonna ebibuuzo bitandise okubeera nga bikubwamu ebituli oba nga byebuuzibwa, lwaki mwami Museveni ayonona ensimbi zino zonna olwa stunting eno. Sigenda kubeera nga nkulwisaayo, kansoke nkutwaliwo omusajja ono omukambwe eyalayira direct naga nti abantu abaava ewaabwe mu ddeeyo kiki twabalyako mmwe bantu mmwe okutubonyabonya tuti n'okubeera nga mutulugunya n'okutujjako ebyaffe bye mwatusanga nabyo nga muva e Rwanda ggwe. Video jimpeera ekigalo omulongo wa Somuluutansozi kugambye ogenda kulya ebigambo binene nnyo. Omusajja amanyiddwa nga kyuma kya Yesu wali mu ggwanga erya Canada. Nsooka okutwala okwetonda kwange kuno. Twakoze akatambi kaffe akawedde akasembyeyo, emboozi eno twabadde tugikola ku kisa kya Mukama.
kisa kya Mukama wabula erinnya lyafulumye bubi ne tugamba kisa kya Yesu. Kisa kya Yesu Comrade munnaffe ono mwenna mujjukira bwe yakwata Simeon Nsubuga amataayi ku mukolo ogumu gwaliko Ssaabasajja Kabaka. Kaakati ono omusajja afuuka muzira oluvannyuma lwa Simeon Nsubuga okutembeeta ekiteeka kye mwajjukira mwenna kyesagana kubeera nga mbajjukiza ekyaliwo oba oliawo nakati kifudde Uganda okubeera nga tulimu nga Momboze ne Mwami Museveni okubeera nga akyali mu ntebe. Kaakati no kyuma kya Yesu Comrade ali mu ggwanga lya Canada. Big up nkutumiddeko kyuma kya Yesu oli ku EKTV ampuliriza tusimbudde batti n'omusajja ono Luwogome. Jogo erituteekebwako batubulira omusango gwe twassa bwe tuba tulina ekintu ky'omuntu kyonna tetwanyaga obanga waliwo abantu abajja mu Buganda nga tubasibidde muno nti tubaganya okuddayo gye baava nga kyekituwalanya okutandika n'okutunyaga emisana tuko nga tuwulira nga tulaba kamange baagala kutujjamize Bwakabaka tetubeerangako batiitiizi era tebalabonnazo okusirika tusirikidde mu bunafu tetusobola kubeera nga ffe twasooka okubatizibwa nga ffe twasooka okusiramuka nga ffe twawulira abantu enjiri okutegeera Katonda nga ffe twasooka okwaniriza omuzungu wano nga ne Kabaka yaffe yasooka okubeera pulezidenti wa Uganda ne balowooza nti tuli batiitiizi. Ekitukwagaza Mukama wange Katikkiro wafaayo n'otegeeza nti ebintu byonna gavumenti byatwala omuli ettaka emayiro 9 zirina okuddira Buganda. Ekyo ne nkutiikira nti nja kutambulanga naawe. N'ovaayo n'olangirira n'ogamba nti Buganda nga tefunye enfuga ya federo tewali mirembe gyali gikomyewo mu Uganda. N'entambula naawe. Abantu bonna bakwogerako ng'omusajja ow'amazima. Tewasoma byanfuna nti otereka ssente z'abantu. Bw'oyogera ku mazima balowooza nti okuuma ssente oli mazima ku nsi yo. Tawagiza kigambo ku nsi yo. Kaakati nno ebigambo maze okubeera ng'obitegeera era ng'obiwulira mukwano gwange mpuliriza nkugambye mu ntandikwa waliwo abavubuka abamaze okubeera nga bateekateekebwa wabula nga ekiri emabega wa kino abavubuka bano bagenda kwetaba People Power Front oba okitegeera oba gite PPF People Power Front. Ekibiina kino ekya Dr. Kanokiza Besigye ne Alhaji Elias Lukwago wabula nga abavubuka bano bagenda kuvayo mbu beekalakaase olwa Besigye okugamba nti bamusanze ne bastola 2 kakati ng'ekiri emabega wa kino baagala okuteekawo omuzinzi ogw'amaanyi ennyo gubeerenga Mwami Besigye tava mu mawulire jjukira nti akyali luzira kati abavubuka bano bagenda okwekala nga beekalakaasa bamaze okubeera nga nabo mbu babatemera omudidi gw'ensimbi guno nagwo gufuuse mulimu nakugambye nti ensimbi ekyayongera okubeera nga etomokomoka enkya n'eggulo nga entungo eyiika ku lwa Dr. Kanokiza Besigye wabula ekigendererwa ky'ebintu bino byonna okubeera gavumenti eteekamu guno gwonna omusimbi okuyira Dr. Kanokiza Besigye okumuyoola okumujja e Kenya okubeera nga bateekamu abavubuka ssente baveeyo beekalakaase ku lwa PPF twebuuza lwaki kikigendererwa ki okubeera nga ensimbi ziyiika bwe ziti wabula nagambye nti diversion zino ziriko ebintu bingi waliwo okuyisaawo kiri ekiteeka kyenakugambye ababaka nga bebalonda pulezidenti yekka era n'okubeera nga omusajja akwera oluvuganya gavumenti abeera alondebwa babaka abayi kudda oluvuganya gavumenti tagenda kuddamu kulondebwa pulezidenti wa kibiina ekiba kisinziza ababaka mu paaliyamenti. Kati bino byonna kussa okugezaako okwewamba nakyo nakikonyeko mu vidiyo yaffe ewedde nti abasajja babala olukwe baagala bateekawo embeera nti omuntu ng'ono ng'akwatiddwa abantu bayinza okwekalakaasa oba tebeekalakaasa bwe tubateekamu ssente ne babeera nga beekalakaasa waliwo abayinza okusikirizibwa. Kati bino byonna babitunuulira nga bapima bwe batwala ekintu kyabwe mu maaso basobole okubeera ng'oba oliawo fe batuwuddiisa bongere mu maaso diversion zaabwe. Kati njagala owulira akatambi kano abasajja bano bakyayongera okupakira
omulidi gw'ensimbi mu stand eno ogenda kutya. Nkugambye mulongo waso mu Lutansozi ku namba gy'olaba ku screen yamala ebizibu bya buli kkala. Abali ebulaate mwemenya bwekona bukonye ku namba eyo kobe ng'oli Uganda ebigambo nga biwedde. Toyinza kutugamba nti Mwami Besigye wamukutte ne basitoola bbiri ng'ali e Nairobi. N'ayita ku kisaawe eky'Entebbe ne basitoola n'otuziraba. N'atuuka e Nairobi nabo ku kisaawe ne bataziraba. N'atuuka okubanga agenda mu woteri yonna era nga tebaziraba. Gwe kati ate atazirabidde ku kisaawe Entebbe n'osinzira wano e Kampala ndowooza ne wabaawo emmandu eyakutembye ku jjoba n'ekuloosa nga bakulaga Besigye wuuna atambudde ne basitoola bbiri ezo zigenda kumaamula ku gavumenti ya kuno ne mudduka emisinde mbiri ne mugenda e Nairobi musobole okukwata Besigye yagenze ne basitoola bbiri ez'abalami okumuggyirako Entebbe ku kisaawe. Ebyo byonna bimu ku ebyo kati ebitandise okubanga mukwano gwange bijjibwayo mu ngeri y'okubanga lwakiri bakuba ebituli naddala mu nteekateeka y'okukwata Mwami Besigye. Amawulire genfuna abaana aba People's Front for Freedom bagenda kulumba bagambye kati na mutima bwe kyabadde balowooza nti nno kale byakusaaga kati katulumbire ddala anti mwatuuse okubanga mukwata mukama waffe muno kubanga abadde agenda bayekera kati katulumbire ddala bagenda kulumba kikino waliwo yeeraliikiridde bagayi bagala kola kyabo. Abaana bano bagamba tetugenda kubanga tulunzalunza akati bubakeeredde. Bano bagamba tugenda kutandika okubanga tulumba ekitebe ky'egavumenti y'eggwanga lya Kenya atwagala batunnyonnyole. Twagala batuuke okubanga batunnyonnyola. Mutuuka mutya okubanga mukola kino. Tolina bw'ogenda kutumatiza gwe munnansi wa Kenya gwe omukulembeze mu gavumenti y'eggwanga lya Kenya nti omuntu asobola okuva gy'avudde yonna n'ayingira eggwanga lyo najja n'asikulayo omuntu gw'ayagadde ggwe nga tomanyi n'amaliriza nga bw'ati amututte. Omuntu gwe mwennyini wamuwadde visa omuntu n'ayingira ensi eyo ng'akakasa bulungi nti ajja funira obukuumi mu ggwanga lyo naye ne wabaawo banyugunya abakomando nange simanyi kubanga awalo neyanga bizirabika zaabadde aliens nga ze zajjewo omusajja gwe bayita Besigye Nairobi naye abavudde gye bavudde yonna ne bayingira eggwanga lyo ne bakwata omuntu gw'obadde olina okubanga okuumye ne bamutwala Kenya mugenda kubanga mutubendegera. Kati abavubuka nkubulidde mu kibiina ekya PFF bavudde ne bagamba kabalumbe kibayita ekitebe kya gavumenti y'eggwanga lya Kenya abatuuka okubanga batunnyonnyola. Jjukira bino byonna bwe biri naye nga n'abakyakuba ttooki mu nsonga eyakwasizza Mwami Besigye nabo mukwano gwange bakyaliwo bangi. Olunaku olwajjo nakubulidde nti eriyo abalowooza nti kalabika kabadi nga maybe abasajja bagezaako okubanga lwakiri baagala okukomyawo Mwami Besigye oba kale Mwami Besigye nga yayagala okubanga adda ku siini kaakati abamu bavuddeyo ne batunnyonnyola nti okumanya ebintu bino biri mu mukwano gwange amanku. Kaakati zino sitanti ezigenda mu maaso tosobola kubeera ng'ozeewuunya lwaki zigenda mu maaso, lwaki sitanti zino zigenda mu maaso. Njagala nnyo osooka owulire bw'obanga osobola okubeera ng'ofumiitiriza era ng'ogobera puroguramu zaffe eza AKTV Media Uganda omukutu gw'omuntu wansi omukutu gw'enkyukakyuka tukwata waka ow'enjawulo owa buli kala nakugamba oyo azimba ensi yaffe ne tugamba tumuleete wano omuwulire. Kati njagala olabe Dr. Kano Kizza Besigye oluvannyuma lwe yava Mwami Museveni olunaku lwe yava Mwami Museveni n'alaga nti amweyawuddeko akoze FDC ekibiina kye kaakati ekyebuuzibwa bingi ebyagenda maaso ng'omusajja ono akyali mu gavumenti ya Mwami Museveni. Mujjukira mwenna ennyonyi ze yaleeta ezaali ez'emivumba omusajja ono ye yazirimu. Mujjukira mwenna eyaleeta engatto z'amagye naye ng'engatto za sayidi emu ezaatwala obuwumbi n'obuwumbi omusajja ono ye yabirimu. Kati ekyebuuzibwa essente ze yakuba ku nnyonyi naleeta ennyonyi emivumba oba ennyonyi envundu, essente ze yakuba ku ngatto z'amagye naleeta engatto eza sayidi emu, emisango egyo gyakkirawa era ani yamuvunaana. Era kaakati bwe kiba ng'omusajja ono yasooka kubeera ng'azza emisango egyo n'akuba ensimbi y'omuwoomusolo empitirivu ennyo asalawo atya okujja okufuuka nti agenda kwakanya Mwami Museveni ng'oli tasobole na kubeera nga muteeka mu kkomera oba mu kkooti okumuwozesa. Kati njagala owulire akatambi kano owulire bwino ono ojja kakasa nti abasajja bano bonna babadde batulira mu ddiba nga musege wabula nga twawuddisibwa nga batusiba akatambaala ku maaso nga tubayita bannaffe kumbe abasajja bano bannaabwe. Besigye yajja mu 2021 okuvuganya His Excellency President n'alaga empisa ezitali nnungi n'ebyo ebiremye gavumenti y'okuva mu 1986 mpaka 2021 ebyali biteekeddwa okukolebwa bitaakolwa. Onfuna bulungi najja okumuvuganya
abaganda bangi bamutunuuliranga yajja okusobola okujjako mwesitana munne ono mukiga oli munalwanda onfuna bulungi ne baga nti n'asobola y'ono bangi bagenda olw'obugenzigenzi bwobutategera byabufuzi ne begatta ku Besigye kye bataamanya nti guli gwali musu muto ogulwanira omusu omukadde takyasoboka kugoba nabwekityo mu kyo kyentegeeza kyeki abaganda twakuba ebbali nga kyali badde kyakuyiga kinene ne bannakiteeti ezisigalidde nti abantu abo omuntu atya omu tagenda kukyuka wabula mu bibi ebizze bikolebwa Besigye mu kuvuganya pulezidenti Museveni teyalaga ate ye emyaka gye yafuga naye ebisobyo bye yakola abitegeeza ensi nti abaaye neemenya bayibuli kyega nti mugwenga muyimukenga nange ntegedde naye tulwanyise kino tusobole okutereera eyaleeta ennyonyi nga za kiwi kimu ebiwalatiro kimu yali ani twabiwulira ebyo nva mu kuwulira yali Besigye webale nnyo eyaleeta engatto nga zonna za majenga za mukono gumu yali ani okugulu okumu ne banne yali Besigye webale nnyo mu procurement bamubuuza ekibuuzo nti ddala olemu katwewungu bino ng'ogwamukola pusi okubeera sometimes ng'ofunamu okuwungirira n'oleeta procurement ebintu bwe bityo ebintu bye wabijjawo okubireetera gavumenti nga bibyamagye alina kyali annyonnyoddeko n'okwansalinga since then lwaki bamusonyiwa kubanga eggwanga lyerimu abakuba muganda oyo yali badde taliiwo ekyokubiri siteeke nga musajja mulwanyi yajja ne baali nabo oba kyasinza ku bukoddo bwa Museveni nga bukyaba forcing okuba abanyazi kubanga ne Museveni si mukodo mulwadde ne babanga bali mu element eyo sinnawulira ku Besigye wonna wava mu statement nti mbasingamye eggwanga mu budde obwo nga tukyafuga nange nali mwendi naye endokose tulyoke tusinzize ku ekyo kumwegattako mu butegeevu bwe buli muganda naafuka mugenzigenzi otutuuka ku eyo levo abaganda si kyekyo kaakati bwe ntunuulira bya nnyonnyola olwaleero n'okujjako okuteekawo ekibiina mu butegeevu bwa Erias Lukwago yate nnaabala obutegeevu musseewo oyo munnamateeka okutwala ekigambo kigamba we are the land talina nsonga eryabuufu gyayinza kusimbako mumwa nakuga nti neegasse ku Besigye wabula okutegeeza nti leero lwenkakasizza nti Erias Lukwago oba mukozi wa gavumenti nga Museveni mwina we munywera kakyayi kituufu gwokkere nkyanga oli ku Besigye ng'oli musajja muganda eyakwata abantu bonna okubatta mu nsiko nga boogera ku kigambo Buganda n'Obwakabaka nonga nti oyo gw'osimbye ku mugongo direct atavanga mu statement ya byafuzi byonna Erias Lukwago oyinza okuŋŋa nti oli musajja muganda gwo simanyi ng'omuntu ne mu manifesto ya FDC teriimu kigambo kyonna kyennyonnyola ku kigambo monarchism eyogera gundi ki republicanism republicanism kyoyo gwogenda okwetya mu federal ng'ate tososesa statement ya federal nga bannaffe nabo be twajja nabo abayogera ku shall redress all the errors committed the past regime oyo yali mwali yali badde asose kuba gavumenti gyajja nayo mu mbuga tiyava ku mulama gwa 10 points ebiseera ebisinga bw'obanga bw'olaba ebintu olowooza nti bwe biri obeera olimba nzize nkolera obutambi obw'enjawulo ku mukutu gwaffe wano era nga nzize nga nkulaga ebintu ebyenjawulo n'abantu abanyenyini ab'enjawulo oba oli awo abeefuula bannaffe naye nga si bannaffe kaakati bano bonna mwami Museveni abakwata n'abeera nga abakozesa ku ssaabo ababe wabula nnakugamba dda nti mwami Museveni bw'omukolera otunuzaako eriiso limu erimu lyozibiriza kubanga ono si mwangu kaakati nno mwalabye omusajja ono amanyiddwa nga Majambere eyasangibwa n'emmundu mu kuziika omugenzi Jakana era omusajja ono abadde awagira waggulu enkya n'eggulo kaakati nno ono bamaze dde okubeera nga bamukwata mbu ne bamuteeka mu kkomera ku misango egyekuusa kukubba ente esoba mu 152 n'okubba ettaka eririko yiika ebisoba mu 103 kati ng'omutadde ku mabbali mujjukira omusajja amanyiddwa nga Alien Scat naye yakwatiddwa jjukira bano bonna ba NRM kyokka nga n'abalala bangi aba NRM abali mu kkomera kwaliko omusajja amanyiddwa nga Sheikh Umaru ono yatambulanga n'amagye naye ali munda kwaliko omusajja amanyiddwa nga Sipapa ono naye yali muzibu nnyo yagezaako n'okulumba pulezidenti waffe Kabaga akamu byonna mubijjukira kati abantu bano bonna bali munda bali mu kkomera bali mida kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa oba ekikwasa ennaku abantu bano bonna abasinga
okubeera nga bali eruzira nga bakolagana ne Museveni abasingako baganda. Kakati no weebuuze lwaki be bali mu kkomera, era lwaki bali mu kkomera essaawa zino, era lwaki tebateebwa, era lwaki bamala kubeera nga bamukolera ate oluvannyuma nabo ne basibwa oba ne baggulwako emisango egy'enjawulo. Mwenna mujjukira omusajja alimanyiddwa nga Sobbi. Ono yali omubbirukulwe yavangayo n'agamba emisana nti ffe tutta abantu tubatuga naye ekyomukisa omulungi tewali atukwatako, tukolagana n'abasajja abapoliisi naddala abo abakulu mu poliisi. Kasita omanya ky'onoomutemerayo, kasita omanya ky'onoomuwa, era owa poliisi mbunga n'emmundu agikuwa ng'ogenda okola. Kakati ebigambo bino byonna ono omusajja ne yafundikira bamaze okubeera nga bamutta kyokka nga yakolanga nabo. Kati njagala olwo ebigambo bino nga bw'obiraba oba oli awo kyenjogeddeko nawe ojja kitegeera. Abayi abantu bammwe nga mubamalira mida mwafunyeyo abapya kino si kyekisajja ekyali kimala ku bantu emirembe olw'okuba bakiwadde emmundu ne kiryoka kitiisatiisa buli omuze nga kigenda okututta kitumalewo. Mukole fujjo ne mukola ebyekisiru, naye mmwe mwebuuze nga mukola ebyo ebyekisiru bye mukola olw'okuba oyinayo akafaananyi n'omunene notandika okukola ebyekisiru ng'omanyi oyo gw'olinayo akafaananyi olina enamba y'omunene is close to the center of political power n'okola effujjo erya buli kala. Weebuuzanga nnyo nti bano bo tebalina baana, lwaki abaana baabwe bo tebeekola ebya busiru mu bye mukola? Lwaki bo tebabikola? Nsiba mbanyumiza omuvubuka mukwano gwange Nicholas, twali close bwe tuti 2015 to 2017 2018 very humble nga simanyi nti mutabani wa General Muhanga. Ani atamanyi General Muhanga? Commander Land Forces. Nga simanyi. The younger man was very humble. Ntegeera ddi nti mutabani wa munene recently wano nga nkoledde General Muhanga video nankubira essimu nanga muganda wange oyo taata wange biki nga ali very humble ate nga tayogera nange arrogant. Teyangamba nako nti video gyokoledde taata wange gijjeeyo. Kasita yangane nga emirimu gye twakwata muzeeyi bw'atyo eggaali emukutte naye tusigale nga tutambula. We continue with our normal conversation. Namala nansiibula naye kigwa kugina emizina gukubira ne kugamba guyimiridde kutandika okuwooninga tukulinze ku kisaawe todda gwe nakukwatako olw'okuba guyinayo akafaananyi n'omunene, olw'okuba guyina enamba y'omunene gye gumanyi. Weebuuzangamu bino basiiba babibagamba golooza bakwagala kuba bakimanyi nammwe temubaagala. You want to be close to them olw'okuba mwina bye mwagala okutuukiriza, mwagala babba, mwagala ssente. Bachimanyi nti mubaagala kulo, mwagala ssente. Wabula you are a threat to them nga you are still from a distance. Once you get close to them oba tokyali threat gye bali. Oba tokyali threat gye bali baba kumazzemu kiri kyebabadde bakutyamu. Kati batuuka ekiseera bwe bakoowa pereka wuyo kwa mabuusu gwe wagenda ogalangatana okoze fujjo ono mbusimanyi yabbye ente yakoze kino okola buli bya kisiru byonna balala bagendayo nga banoonyaayo ssente. Weebuuzanga nnyo kubanga kyoba omanyi abaasookayo mutambulira mu rutiini y'emu abagendayo ne banoonyaayo ssente bwe baba nga tebasobola kukyusa bulamu nga bazibawadde. Weebuuze gwe omutwe gwo guli administrative nnyo okusinga emitwe gy'abali nti bwe banaazikuwa gwe judgment ng'ozikwate bulungi zikugase. Abaasookayo tebaazifuna. Tolowooza nti gwe oli wanjawulo nnyo nti ogwo omutwe gwo guyina administration esobola ozimanaginga n'ozifunamu ng'abalala bwe bataazifunamu nawe tojja zifunamu ate ng'obulamu bukwonoonekedde. Egy'emiziina tolina kwesembereza. Mwewala okwesemberera abo abasajja bajja bamalira mu makomera ate tutuukeeyo. Kati baba batandise obamalira mu makomera, batandise obasiba abaffe bafulumye mwe babayingiza. Kati tugenda okutuuka okukwata obuyinza nga mwenna mwesibye mwatubalako mirimu. Tugenda okutuuka okukwata obuyinza nga mwesibye. Kati tutuukeyo mutandika otusumbuwa nti aputopu njogererako no His Excellency nkugambe nzija mu nagisyo. I cannot violate my access to His Excellency. Genda olabe edi mutwe nzija mu bintu byo. So nze mbeera eri ne mbalengera abeevuga supidi nga weevuge ne tulinda bulinzi kaseera empanama ng'ekwabikidde so awo we tuli naye nga ndi mu vibe tonight
tujja kwegwako kamba sibule tujja kwegwako tonight ku sawa nya live. So mungambire brand ambassador wa Coca-Cola omusumba eyasuddewo emirimu gy'obusumba yafuse brand ambassador kati ku chachi yafuse brand ambassador wa Coca-Cola Mountain Dew nti nzija ku sawa nya. Yes. NNC tekungulwa, NNC terina nnyiniyo. Waliwo omusajja abadatula mu kkooti y'amagye era ng'omusajja ono y'omu ku abo abaawumula okubeera nga mukwano gwange oba abaakyusibwa okuva mu kkooti eyo ey'amagye. Kyokka ng'omusajja ono yali ssentebe waayo era emisango mingi nnyo gye twalaba ng'omusajja ono alamula. Era kugibu ku misango egyali egy'omutawaana mwalimu ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera ng'ono yafunanibwa omusango ogw'okusangibwa n'emmundu oba ebyokulwanyisa mu kibuga ky'eri mu Arua. Mwenna mujjukira saga eyaliwo onaatwalibwa mu kkooti ey'amagye. Kaakati n'omusajja ono byasiba bikutuka. Wano ku nsi tewali Katonda, Katonda ali omu, wabula abasigadde mwenna abawa buyinza naye obuyinza ne mbukozesa bubi. Mu kifo ky'okubeera ng'obuyinza obwo mbukozesa okuyamba abanyigirizibwa n'okuyamba abalala naye ne mbukozesa bubi. Kakati nno nga twakamala okulaba omusajja amayiddwa nga Paasa Bugingo ng'asaba essaala eri abo abayikudde oluvuganya gavumenti okugwa kwa akisidenti oba bafa bafe bagiire mayumba balwale kansa n'ebirwadde ebirala. Kakati nno ono abadde yakamala okusaba essaala bakama be bennyini nga bakulirwa omusajja amayiddwa nga General Andrew Guti. Kakati bano baagudde kabenje ampuliriza taasolayo taasibewo yali eri mu ddwaliro ery'ebbombo ery'amagye kubanga bano babadde bavuga sipiriza bwe nga bw'obamanyi ne bagwa mu bbaasi etaasobodde kubeera nga ebaviira. Bano ne basaabala era emmotoka nnyingi zaafunye ebizibu zaakoseddwa naye nga n'omusajja ono Andrew Guti omusajja ono w'amagye omukambwe ddala ayatuulanga mu kkooti ey'amagye oba akyatuulayo oba yavaayo mujja kunzijukizako bakomuledi mujja kuba mumbuulira ani kiyamaani w'ekkooti y'amagye emmotoka ye yeeyo yasimatusa akabenje okufa naye ng'omusajja gwe nkugamba ye musajja amayiddwa nga Andrew Guti yeyagudde kabenja k'omutawaana era nkugambye ono yeetaaga ssaala. Mumusabire nnyo kubanga ebigambo si birungi ye n'abantu abalala bangi bali mu ddwaliro ebbombo nga taasulayo taasibewo yali ku mumwa. Motoka ezibadde mu kabenje ye motoka registration number UBM 335C wamu ne UG 04334D wamu ne H4 DF 2687. Abafunye ebisago ye number 1 ye General Guti wamu ne mune General Akara wamu ne Brigadier General Mwanje wamu ne State Minister w'ensonga z'ebweru ategerekese nga Minister Murimba John wamu ne Honorable Bira n'abalala. Bwe zituuse nga zigenda kuyingira ekakooge mu kitundu ekitegerekese nga Namunsala mu Kakooge Town Council. Emotoka baasi ebadde evuga nnimba ng'eva Gulu egenda Kampala evugibwa omuvuzi waayo ategerekesa Nzima Twaha abadde agezaako okuyisa ekitwaka registration number UBM 346 G kwe kuyingira mu konvoyi ate neekuba emmotoka ezo zonna ate n'abakulu baazo ababaddemu ate n'abamu ne bafuna ebisago. Abafunye ebisago babaddusiza mu ddwaliro ebbombo okufuna obujjanjabi. Kakati neeyo yensi nkugambye nti waggulu wa Katonda tewaliyo Katonda mulala, waggulu wa Almighty tewaliyo nnyini byonna oba nnyini buyinza mulala okuggyako Mukama Katonda. Nkugambye nti omusajja ayasimatusa akabenje n'abantu abalala bangi bano badde b'amagye era nga batula mu kkooti ne basala emisango oba oli awo okusinziira ku buludde oluvuganya gavumenti ne bagamba nti abantu bano bazze babanyigiriza mbu n'okubasingisa emisango oba oliawo gye batazza n'okubeera nga batwalibwa mu kkooti ez'amagye ng'ate bantu ba bulijjo nga tebasanye okubeera nga batwalibwa eyo. Kakati bino byonna bw'obiwulira n'olaba n'ebigenda mu maaso kitegeeza nti essaawa yonna gwe ne bw'olikola otya buli kiseera kibeerako ekiseera kyakyo oba buli kintu kibaako ekiseera ekyakyo. Ffe abali mu nkyukakyuka tusaba busabi Mukama Katonda atukume nga tuli balamu kubanga essaawa yonna twandibanga ensolo tugikutte ku bwoya ku kizigo kwe tuli okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kaziko twaliwo omusajja ono amanyiddwa nga omulongo omuluutansozi Waswa akunyonyola engeri gy'ajjanjabamu bannayuganda gy'abawonyamu ebizibu
oba oliawo nkuwulye ebya Olivia Lutaya nabyo byongedde okulanda nkugambye nti omukyalo ono y'omu ku baateereddwa okuva ali mu kkomera e Luzira era ng'ono y'omu ku baasayinize ebipapula ebiraga mbu emisango baagizza wadde ng'ono avudde n'atangaaza naga nti emisango tukimanyi tetwagizza era nabali babbalamu baatugamba nga tumanyi emisango temwagizza naye ffe ekitufa kiri kimu musayininga empapula nti emisango mwagizza tusobole okubeera nga tubayimbula babate kubanga naffe emisango gino gitutuddemu ekkooti y'ensi yonna etunulidde bwe tumala ntubayimbula nga sina kitubataddeko tujja kubeera nga ffe twetaddemu omuggwa kati ffenna obutagenda mu kkooti nammwe obutafiira mu kkomera emisango gino mbeegayidde mugikkirize tusobole okubeera nga tubayimbula n'okubeera nga tubata olwo mufulume ebweru mulye butaala nga naffe mu kkooti y'ensi yonna tewali kigenda kubeera nga mukwano gwange kitukuba ku mukono kati kansoke nkugyewo omulongo omulutansozi omulongo waswa ate nkutwale mu Ssemujju Nganda ogenda kulya famire ya Museveni yokka ebigambo binene ddala. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu mmanvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 755228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kakati tandike n'ekintu kiyinga ekitakwatagana na kino naye buli afumitiza kijjamu yamba okutegeera. Museveni wabadde mu cabinet retreat sabbiiti ziweze bbiri baguma okuva kati zitandise okuyitamu bwe baatuukayo yali corruption tamutadde ku agenda. Abamu ne banyigiriza baminisita abamu ne banyigiriza Nakyobe yali akola mu State House naye kati yakulira public service. Wakiba kituufu? Ate olwo minisita aba akulira ki? Okay. Nakyobe ali technical ono ali political. Ne bamugamba naganja kubuuza muzeeyi n'amubuuza ne bagiteekako. Ngenda kubijabula nkubuuye lwaki byentandise nabyo. Bwe bakomawo Museveni agamba wadde olwokuna lwonna twogere ku corruption. N'abatema mu gurupu ba technical people seke ministers ne bakutandika okukola presentations. Bwe bava mu gurupu ne bajja okukola presentation kyekikulu kyengendako. Museveni waggulu atuulayo ne mukyala we n'abagamba nti I have household matters maama kagire ng'akubiriza cabinet. Cabinet gyakubiriza Jessica Alupo vice president wali atudde. Ne Nabbanja wali atudde ne nanga nti nyinayo household matters agira akubiriza. Awo wenzija kyekikulu. Kakati Anite Evelyn ajja akola presentation eya state ministers babatuuza bokka. Agamba ekireese corruption wano nsonga gye yasookako nepotism. Kyala wa Museveni n'amubaka. Kyotegeeza bba wange yali agenda mu nsiko ne mulamu wange Sale eyo nga yo timwagamba nti nepotism nga bagenze kuwayo obulamu bwabwe mulaba bamaze kutuuka mu gavumenti. Mutabani wange wano ali mu magye mumanyi risiki gyayitamu n'akaaba Nabbanja abasirikale ne bamuleetera tishu ne yeesiimuula ng'akaaba ate omukulu yagenze ku household tannadda. Kakati Professor Kamuntu nayimirira n'amugamba nti maama nga gwe Katonda engeri gye yakutuma ne weesimbawo. Kati Alupo n'agamba Anite even sit down. Kakati ne bibatabula. Professor Kamuntu n'agamba tusabe session n'ekomaawo ne basaba. Kawungezi Museveni bwadda bino ebintu bikulu binotinge yakomawo ne Lwabwogo nga ine baali nabo Museveni nanga Lwabwogo ntali ku program ayiti yakoze na covid test mutule eri wate mutusemberera naye ayina byagalo bagamba cabinet
byenjogera biwulira nkuwulira bulungi. Museveni agenze eri ku household agaye maama gira okubiriza agenze okumawa komyoneri wa Bwogo okaba si ekikulu naye kuba nti maama kati yakubiriza cabinet retreat eri nga watudde vice president ne prime minister webali kati nakomunaga lwa Bwogo naye byabagamba naye tabadde ku program ati yakoze covid test mutu jango bibagambe Bwogo naganja hakubayigiriza communicating policy you government ministers ti ne kati ngi China budde bumala ujja kudda mu October ngena kuba komyawo wano Bwogo gyo babulire maama yasigadde akubiriza cabinet erimu ba vice president ne prime minister bino njoke badde omwezi guwedde his history by the way nakano abantu katubabulire president wabataliwo cabinet ekubirizibwa vice president usually prime minister si vice president era sekania ino obuzibu n'embabazi sekania ajja awuba empale embabazi namunga nti wano prime minister yakubiriza meeting ebintu bino biwulira omukulu agenza agenda nti maama agirenga abatwala maama akabye akomyewo n'omutabani kati baba bali awo ne zireeta muwozi Kaine Rugaba ewakasi mu meeting nga awulidde ono gyali ono yo yazze ne banne boogereko eri cabinet yatuukira eri Museveni naye amaka ekyankwanzi nga Museveni amuga ononye eki nga omukyala amugamba omwana oyinza omubuuza kyanonye waka naga tuli ku mulimu wano wanaze kunywa amataga wano mu maka tuli kisozi tuli wakitula namusindike wasale amubulire ebyo nditandikirawo oluvanyuma but the point is mama yakubiriza cabinet president yagenzoka president yakomyewo n'omukodomi ababuli etali ku program omwana gwavuganya naye ku bukulembeze anti kati bevuma muwozi ne Lwabogo bwe yawulira nti Lwabogo bamutukinangano zano they are plotting against me na storming am USCDF tomala gatambula bwoti nga tofunye permission okutambula ojja mu meeting wano ndi ku mulimo kati olwaleero njogedde ebintu ebyo bikulu naye abanonzo okulanga ebitali bikulu kituufu Museveni ku nkomerero ye ey'obukulembeze ebintu bigenda kutabuka ng'ate naye takyabiinako solution yagamba muwozi n'agenda wasale amuzeemu empisa amubuli CDF tamala gatambula butambuzi like oli in charge ya security ya Uganda mama ngagamba Ruhanga wange nze nfudde kakati omwana ze kunywa amata omugoba waka eggwanga bweyite teriyo president akulembera ggwanga n'alimalako obudde Museveni bwamazeeko kisooka nasigala ng'ali in charge as a person interest zifuuka nyingi ne zifuna abantu abaziwaniridde ojjukira ebyayita yatumukunda obuzibu yali ku radio n'agamba nti Kamuzi Banda we yafiiranga muganzi we Kazamira yafuga naye nga abantu balowooza nti Kamuzi Banda yafuga Malawi naye nga muganzi we ne mukodomi we nga bebafuga Mugabe bagenze omujja mu buyinza nga mukyala wa Mugabe alina obuyinza okusinga president ne government chovola vice president kati aliko nga president bamuduse yasibira South Africa nga Mugabe bamwagala naye nga akaddiye kane Museveni be bamutabaala kakati nno ebyo ng'omaze okubeera nga obiwulira era ng'obitegeera ampuliriza nkugambye nti abantu 19 abakkiriza emisango era bano ne bateeka emikono ku mpapula era nga bano bagamba nti yali Balamu ye yabasalangako omu ku omu n'amugamba nti ABCD njagala okkirize omusango guno nti waguzza kubanga bw'ogaana okugukkiriza ogenda kufiira mu kkomera nga tewali muntu n'omu agenda kubeera nga ajja akugyeyo wabula bw'ogukkiriza tugenda kubeera nga tukuta kubanga naffe ekintu kino kyatulya dda kubanga bwe twabakwata nga tulowooza tujja kuzanya bye twagala ebyobufuzi ne bigaana okuyitamu kakati kooti y'ensi yonna efuuse ettabbu twagala mutuyambe musayininge empapula zino bwe mumala ozisayininga mufulume ebweru w'ekkomera naffe kooti y'ensi yonna etwejjereze ng'abatalina misango kati njagala mutwale omukyalo ono Olivia Lutaya olye ku bigambo bye obitegere bulungi nnyo ng'abyeyogerera kubanga oyinza okugamba nti muwanda bigambo mukamwa kumba omukyala ebigambo yabyogedde era ye teyagenze nabali aballe 18 okwegatta ku NRM ye yasigadde ku kibiina kya NUP ebyobufuzi so ndi musanyufu olunaku lwaleero nteereddwa era obusibe sibukoze bwe baali mu convictinga sibukoze ndi wano ku kitebe kyaffe kya NUP ndi musanyufu nebaza ekibiina kyaffe ekya NUP obulabirizi obugabirizi bwe batuwadde okulabirira family zaffe baganda baffe
So mbebaza n'okwagala president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert, twebaza support yonna gye mutulaze n'okutubeererawo mu buli mbeera. Ffe tukyali amina ekyo kyetuli era kyetuli. Omaze ebbanga kimukomera myaka 4 myaka giri mwena naye era tetukyukanga ekyatusibya tukyali ku mulamwa ogw'okuba nti twagala okukyusa eggwanga lyaffe era tukyali ready wadde tubadde mukomera eryo ebbanga lyonna. So n'abali mu makomera beetaaga support yaffe kuba nabo embeera gye bayitamu sigamba nti nungi, amakooti tegakola nga bwe galina kukola. Ssaabakyala bangi bali eyo bangi abatuula ku bikomito nga kooti tezibayita ne babeera emyaka 7 nga remand. So n'ekitongole ky'ebyamateeka kyetaaga okyusaamu abakyala okulekera okusiba ebbanga eddene. Kulikayo Olivia, banange Olivia Lutaya tumwaniriza nnyo, tumusanyukidde nnyo. Emyaka 4 miramba gyamaze mukomera. Era Olivia, you're welcome back. Era kati omuntu yesuuza okukula wa president. Nange nesuuza okumulaba ndi musanyufu. Kubeera mbadde ntanga ne mulanda yamukwata. Let's give quick brief